kisuula obufumbo bingi naye ebimu ku byo bye bino ebibiri kambikuwa olwaleero. Ekisooka ebigambo ebyo ebyasooka. Ekyokubiri obuyonjo. Akawala be katandika okulaba abalenzi bw'oba gw'okazala weebulira wekandi kano katandise kaba tekakyabeera nantumbu eriko nfuufu. Ne bw'aba mu kyalo lumala okulima bwe pa wadde muddayo olweggulo yanaabirawo. Okitegedde anaaba kubanga omuntu obudde bwonna ayitawo. Eno mu kibuga ng'okyakyala bukyazi kapeti tiki kabanga akoyoza mu viimu oba mu jiiki manya akapale kwata tugende akaleega kaba katukula buli kimu kiba kyekyo. Omukazi ng'agenda ew'omulenzi nga mupya n'ew'omusawo ayambala bulungi awunya bulungi. Kati muwase oli okolaba obuleega obwali oba bayite nga bulinga banyika mu binzaali. Ani yabagamba nti abaana ba Yesu mubasobola musobola bali ab'omu byalo abambala engoye ate nga lubugo.